Can you open and talk to the bishop? I need you at the police for some explanation. We hear that you have joined Black Monday in Makerere University. And I would request you to come with me and we sort out something when I get police. Bishop Zack Niringi, police emukwatidde mu ttendekero kw'e Makerere n'abantu abalala 8. Ono abadde aliko obubaka obw'okulwanyisa enguzi bw'atwalidde abayizi. Wasuze kubaawo kusika muguwa. Nga poliisi ayagala abasirikale baayo batule mu mmotoka ya Bishop Zack Niringi bwolekere Wandegeya. Wadde kino abali takigaanye, naye abali tayagala musirikale ng'alina emmundu. Mr. Bishop, I'm a police officer. Yes. What do you expect from a police officer? You bring someone armed. You go. No. Let me tell you. No. Bishop. He's not armed. He's not armed. Yes. Bishop. Myself, I'm not armed. Mr. Bishop. I don't want guns in my car. Obunyakkiriza era bwe batyo ne boolekera poliisi y'e Wandegeya. Eno nno wabaddeyo abantu abalala bali mu kkubo erimu abakwatiddwa edda era nga babadde boogerera waggulu. Omara, you have children. You have a wife. Kamjira, you have children. You have a wife. Bishop Zack atwaliddwa mu ofiisi y'Abambega Police mwakoledde statement ng'ali wamu ne bannamateeka be. Oluvannyuma ono agiddwayo n'atwalibwa mu ofiisi endala walagiddwa okugyamu engatto n'ebintu ebirala abasibe bye batakkirizibwa kuba nabyo mu kaduukulu. Bino oluwedde n'ayingira akaduukulu ka poliisi. Akulira ebikokota mu poliisi mu kitundu ky'e Kampala James Omara agamba nti ettendekero ly'e Makerere abaana baba bagenze okusoma nga n'olwekyo kibadde kikyamu okwagala okubakumamu omuliro. Ebintu bino tulina box ne box wano. Lwaki banapo byabufuzi basinzira mu Makerere University ne balyoka batandika bukyamu bufaanagana nga bino. N'ensonga eyo Bishop Niringi akwatiddwa ng'ali mu kitundu kye bayita Lumumba Hall ng'amaze kwogera n'abantu bana university abawerako ng'agaba papula nga bino. Eno ku mateeka tugiyita kukumamu bantu muliro. Baleke abaana baffe basome bagane kukyamya abaana abo baana omuntu nga wansi wa myaka nga 40 mugundi okusalawo kwe kunafu nnyo bw'omuwayo 15 ng'akuba abasirikale mayinja. Bo bakulira enteekateeka ya Black Monday erwanyisa enguzi bagamba nti beewuunyiza okukwatibwa kwa Niringi ayambako gavumenti mu kulwanyisa obulyake. Twandirowoozezza nti ku bintu ebikwatagana ne Black Monday oba omuntu yenna alwanyisa obulyake mu gavumenti kyandibadde nti abantu abo baali bweru abo abalwanyisa kati bali ababbi betulwanyisa be bandibadde munda naye obuzibu bwe tufuna nti ate kirabika nti ffe ate abalwanyisa be balwanyisa. Kyokka Omala agamba nti omwaka guno abalowooza nti bakolera effujjo mu Kampala babyerabire. Kampala eno tetwagalayo kwekalakasa oba tetwagalayo olukuŋŋaana olumenya mateeka gye bayita mu Lungereza unlawful assembly. Twagala buli kintu kyonna bikolebwe mu kukaanya. Olwo tukitegeddeko nti Bishop Zack Niringi ateereddwa ku kakalu ka poliisi.